So right, embere badde ya bunkenke mu kibuga Goma eri mu Democratic Republic of Congo naddala eyo mu Northern Kivu. Jjukira nti nno amagye ga SADC agegattira mu kibiina ekya South African Development Community sako n'abayeekera bano aba M23 amaze ebbanga nga batigomya Democratic Republic of Congo government bagenze maaso ne bateeka wansi omu endagaano okubanga basiizinga fire era n'okuleka amagye ga SADC okuwithdrawingibwa okuva mu kibuga Goma gaddizibweyo ewaabwe mu butaka. Jjukira nti nno si gwe mulundi ogusoose amagye ga SADC okubanga bagenda maaso n'okubanga gagobebwa obanga galagirwa okuwithdrawinga amagye gaabwe okuva mu kibuga Goma. Kakati nno olunaku olwaleero amagye agegattira mu kibiina kino ekya SADC ekya South African Development Community jjukira nga bukyanga lutalo lutandiko lw'abayeekera bano okuva baasiizinga ekibuga Goma ne bawamba ne territories ezimu. Amagye gano gadifeatingibwa era gabadde galina ka territory mwe gali mwe geekukumye nga mwe basiisidde. Oluvannyuma lw'olutalo okuggwanga ekibuga kimaze okuwambibwa twalabako abayeekera bano aba M23 nga balagira ekitongole kino ekya SADC kiwithdrawing troops zaakyo baddeyo ewaabwe ku butaka kubanga nga boogera kwongera kusajjula mbeera. Wabula gye buvuddeko mwezi gumu emabega walabikawo obulumbaganyi mu kibuga Goma era abantu 52 be baafiira mu bulumbaganyi obwo. Wabula amawulire gaalaga nga abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okulumiriza amagye ga kitongole kino ekya SADC nti ge gagenze maaso n'okukola obulumbaganyi buno nga baagala okuttattana erinnya ly'abayeekera aba M23 era ne bagamba nti okusinziira ku agreement ze baamenya basaanidde okubanga bawithdrawinga amagye gaabwe baddizibweyo ewaabwe ku butaka ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati olwaleero amagye g'ekibiina kino ekya SADC ekya South African Development Community omwegattidde amawanga agawerako abaatwalibwa mu Democratic Republic of Congo okutebenkeza emirembe oluvannyuma lw'okudifeatingibwa mu Goma balabiddwako nga bakwata obwabwe nga bazzizibwayo ebwabwe ku butaka. Abamu bagamba nti bayise mu Tanzania abamu ne bayita mu Rwanda. Wabula agreement yabadde nti bagenda ku dipakinga nga tewali media n'emu esobola kubaasanguza ye agreement gye babaddeko era ne bakuutira amagye gano ag'abayeekera aga M23 gasiizinge fire gawa omwagwanya troops za SADC okubanga ziwithdrawinga ziddizibweyo. Wabula bye baateeseganyiza mwe mwabadde n'okubakkiriza okukozesa ekisaawe kino ekyadamejingibwa ekya Goma okusobola okulaba nga badipaatinga. Wabula ekisaawe kino kyayonoonebwa oluvannyuma lwa attack eyakolebwa ng'ekibuga Goma kino kiwambibwa. Wabula mu nteeseganya ezaaliwo nga amagye gano ag'abayeekera ba M23 gagenda maaso n'okugoba SADC mu territories zaago bye baateesaako bye by'okukwatira wamu okuddaabiriza ekisaawe kino kubanga kye kijja obbayamba mu kaseera nga bali mu kufulumizibwa nga baddizibwayo ebwabwe ku butaka era balabiddwako nga bakozesa ekisaawe kino newankubadde embeera gye kibaddemu dizibwa ewaabwe ku butaka. Wabula ekisaawe kino balabiddwako nga bakikozesa oluvannyuma newankubadde embeera yaakyo tebadde nnungi. Mu kimpowooze amagye ga SADC geekulunguludde mpolampola ne gasobola okubeera nga ga withdrawinga troops okuva mu Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu. Tetumanyi nti okuva kwa SADC abadde baprovidinga ba peacemakers bano mu Northern Kivu nti oba emirembe ginaatebenkezebwa kubanga abayeekera bano aba M23 badde beekwasa nti aba SADC bagenda maaso n'okusajjula embeera eno era y'ensonga lwaki olutalo luganye okuva mu Northern Kivu nti bano bongera bwongezi munnyu mu kiwundu. Wabula singa banaayabulira territory zino eddembe lijja kuddizibwa mu Northern Kivu mu Democratic Republic of Congo. Kakati tulinze tulabe ekigenda ovaayo kubanga gamagye gamaze dda okwambuka territories z'abayeekera bano era bakoze okusinziira ng'endagaano yabadde bagende mu kimpowooze owatali yadde kamera.
oluvannyuma lwa agreements okukolebwa. Wabula abadde ku siini batugamba nti balabiddwako nga bakuŋŋaanya ebyokulwanyisa bya SADC nga babiteeka ku trucks emabega. Bagenze abamu bakutte ebissi ng'okwerinda sibuti, n'oluvannyuma batuuse ku borders ebyokulwanyisa ne babikuŋŋaanya, era amagye ne security forces okuva mu ggwanga erya Rwanda galabiddwako nga gawerekera amagye g'ekibiina kino ekya SADC nga gwolekera ewaabwe ku butaka mu South Africa saako mu Tanzania. Jjukira abamu Malawi, abamu Tanzania. SADC ky'ekibiina ekigattiddwamu amawanga ag'enjawulo okusobola okulaba nga gaza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Obadde oli ku Yugi Updates TV n'okusinzira obba ng'otuwuliriza, webale kwekuumira ku mayengo gano. Mwabali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.